In the crucible with Christ, mukatamu ne Kristo. Wali owudde ku kigambo ng'omuteeru, omuteego, oba embeera enkakali nga tolaba n'amaaso go ngeri yonna bw'oyinza kutolokera. Mugugu gwe tugenda okwetikka oba gwe twali twetisse, Kristo ye yasooka ogwetikka. So kwota eno nga tulina abasumba baffe, abulizi b'enjiri, abakadde b'amakanisa n'abavuuka envuumuulo, tugenda kuba tufeffeta mu byawandiikibwa nga tuyigira ku bigere bya Kristo. Kiki ekitegeeza okubeera ne Katonda atayinza kwabulira mu mbeera zonna. Lesson weekend katuyigire ku bigere bya Kristo. Tukwaniza mu program lesson week eno tuyigira Bayibuli ku bigere bya Kristo. Kristo ye musomesa, ffe bayizibe. Ate oluvannyuma agenda tugraduatinga atwale muku tugende mu university gye tuliyigira University of Understanding mirembe gyonna nga tuyiga bulokozi. Twebaza okuba nga otweyunzeeko. Nze Yonasaani Matovu Nagomba ate nga mpangalira mu ssaza lya Ssaabasajja ery'e Buddu. Siri nzekka, nina ettiimu ey'abaweereza ba Mukama. Wali awasookera ddala tulina omusumba waffe okuva ku ssomero ery'abayivu ku Kasozi Makerere erya Muzida, Makerere University Adventist Association. Kati sebo tusanyuse nnyo okulaba abasumba baffe. Weebale nnyo okutweyungako nga tugenda mu maaso n'okutunuulira lesoni emu ku ezo ezigenda otuyamba okuwembejja emitima gyaffe mu Kristo. Ate wakati wano tulina maama waffe tusanyuse nnyo okulaba nnyo, ye mukyala Lydia Mugalu. You are most welcome. Nsaamukirize mubuuze ku mulabi waffe ate oluvannyuma tugende mu maaso. Baganda baffe bannyinaffe abatulaba abeekuumira ku puroguramu eno lesson week eno, njagala obbaanirizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Weebala okufuna obudde buno okutuula okulaba n'okuyiga lesoni yo, okubaganya ebirowoozo naawe okubaako kye weeyigira ate okuba nga ogenda kigabana n'abalala. Nsaba Mukama akuwa omukisa, weeteeketeeke oleete akakalaamu weyongere okuyiga ate naawe kikuyamba nga naffe netweyongere okuyiga wamu naawe. Abawuliriza baffe era abalabi ba 3ABN TV tusanyuse nnyo okuba nammwe mu kiseera kino nga tugenda okuyiga ekigambo kya Katonda. Tukakasa nti Mukama waali okukituyigiriza era agenda kutulungamya tutegeerere eddala ebyo byetaaga tuyige. Mwebale nnyo mwebali eddala. Omulabi waffe tukujjukiza nti eno puroguramu ebeerawo ssaawa ziba 2 ez'akawungeezi oba ez'ekiro paka ssaawa 3. Tuba twaniza summit ku Friday ku 3ABN. Ate naawe wali ku YouTube tukwebaza mikwano gyaffe okuva amawanga ag'enjawulo nga mutulaba mugoberera ya nteekateeka eno. Twebaza Mukama olw'omukisa ogwo nti enjiri ebuna mu nsi yonna. Abamu batulaba essaawa zino nga bali mu Boston, abalala bali London, abalala bali Qatar. N'abalala mikwano gyaffe mwebale nnyo mwebali eddala okuba nti mutambula naffe. Tuli mu kutunuulira kye tuyita omuzungu yakitadde crucibles.com. Obutamu obukola ki? Obutamu obujja. Akatamu ne kajja. Nalonde ndowooza ku kigambo ekyo. Musumba waffe wakiwulidde ekigambo ekyo? Naye nga tunaba kweyongerayo kutunuulira butamu buno obujja gy'oli. Katusabe mukyali Lydia Mugalu atuweereyo okusaba katwewombeeke olw'okusaba. Katonda Kitaffe Ayinza Byonna, tukweyanzizza kubanga otuwadde obulamu ne tuba nga tukyasobola okutegeera leero era n'otuyamba tusobole okugabana ku kigambo kyo. Tukusaba Mukama obeere omuyigiriza waffe kubanga ekigambo kino kyatuwandiikirwa era tukitegeerere ddala efuuke entanda mu bulamu bwaffe olw'obwakabaka obugenda okujja obwa Yesu Kristo omulokozi waffe. Mukwano gwaffe ali ku 3ABN. Tugenze ku lesoni namba 2. Obutamu buno obujja bwe buli wabujja butya? Ye bwe bujja buba bujjiridde ki? Bukoleka butya nga ggwe omukristaayo?
akkiriza Mukama waffe Yesu Kristo. Manyi tubadde tulowooza ennaku ezo nti ebizibu bituuka ku bali abatamanyi Kristo, naye tugenda kweyongera ekiraba wiiki eno nti ebizibu in fact byagala nnyo, byegomba nnyo okusemberera oyo atambula ne Yesu mu ly'abalungi effunda. Bwe kiri nga bwe tugenda kubanga twetegereza. So lesoni yonna kigambo ekinene kigamba nti mu butamu mukatamu ne Kristo kyekitugumya omutima ate twagala tubwetegereza obwenjawulo buno obugenda okujja, kuba bwe twali tutandika mbwe twali tuggulawo twatunulira Ezzabuli eya 23 naye tulaga bulungi nnyo nti mu butuufu mu mbeera zonna oba oli wakati mu kiwonvu ekyekisiikiriza ekyolumbe Kristo takwabulira. Ensonga lwaki tolina kutya ate nakulwanira n'ekyasinga okunyumira ennyo mu lesoni yaggulawo nti the joy and unfailing love of Jesus will pursue you. Oli kugoberera mukadde wa kigambo pashu kisukkawo okupashuinga kinakisa okuyigga omuntu okulondoola nja kulondoola nja kulemerako sigenda kuta. Abaganda eri bakozesa ebigambo bisaagala kukozesa ntuliza olulimi butategereka naye wali kibaita omuntu okulemerako nga kabaani kuki takuta wodda wonna yonna gy'onaagenda nga naabiranga wamu naawe. Ensozi zirivaawo, obusozi bulijjibwawo naye ekisa kyange tekiri kuvaako. So olaba nga twagulawo bulungi nnyo naye nga twagala kuyingira mu kye tuyita ekyoto mwennyininyini ddala bwe tuufa obutamu buno nga buzze twagala kubeera bakakafu. Maamu ekirungi guli musawo ebyekikemisitule obitegeera sooka otuulireko awo ku kemisitule oyo batulaze kemisitule saamutegedde bulungi nga bwe babadde nga boogera ku butamu era omuntu ayinza okuwuliriza akatamu n'agamba kaki kano ke boogerako boogera ku buno bwe tufumbiramu emmere boogera ku ki, naye waliwo okunnyonnyola okwatuweereddwa okutegeerera ddala amakulu g'ekigambo kino akatamu. Era abali kankozese olulimi ono lwansabye olw'ekisawo bw'oba wali obaddeko mu laboratory akatamu kano keefaananyiriza test tube ezo ze tuteekamu reagents ne tuzihiitinga ku muliro ne tuzookya. So akatamu kano ekifaananyi kye kaagala okutulaga nti waliwo akantu akateekeddwamu ebintu ebyokebwa ku muliro ogw'amaanyi nga n'ekigendererwa oyagala biveemu ekirala ekinaagasa si kwokya bwokya naye nga waliwo by'oluubirira bikole ki biveemu. Ate era mu kunnyonnyola okulala nti ekigezo eky'amaanyi kubanga mu bulamu buno bwe tuyitamu weesanga nga waliwo akatamu k'olimu nga kakusiiyiika akakutadde mu kigezo eky'amaanyi oba embeera ekifo ekiyinza okubeeramu embeera erimu forces ez'amaanyi naye era ng'ekiruubirirwa kyekiri kyensoose okwogerako nga waliwo ekiruubirirwa kikole ki kiveeyo naye ng'embeera yakatyabaga ddala era omuntu ayinza okukayita oba akabiga nga ddala kakwokya ng'embeera erimu amaanyi ag'enjawulo agalumya. So ako ke katamu ketwogerako kati era omutwe gwaffe ne gugamba nti obutamu obujja. So tugenda kutunuulira embeera eyo gye tuyitamu etali nnyangu tulabe na kiki Katonda kyayagala okugiyigiramu ng'abakristaayo mu lugendo luno lwe tutambula. Omukyalo oli atulaba ng'asinzidde ewaffe e Masaka, simanyi oba akutte ku smartphone naye kati smartphones ffenna tuzirina oba oli kitengeesa eri ewaffe oba nayo ye yamanyire kalaayi munnyonnyolemu ng'okozesa kalaayi. Neyanza nnyo neyanza musumba wange nyawo naawe mukyala Mugalu weebale nnyo okunnyonnyola akatamu. Ng'era omuwandiisi oba eyatapusa okuva mu Lungereza okuteeka mu Luganda yakayise katamu naye ekituufu kiri nti oluusi Oluganda lulina we lutuuka oba oliawo ne lufunda musumba ngambe njogere ku kalaayi ekalaayi oba giyite flampeni Lungereza ne mu Luganda ye kalaayi mwe tuteeka tugeze mandaazi mwe tuteeka oba muwogo oba kabalagala
n'osiika kwegamba kubeera mu fulampeni oba mu kalaayi balyoke bakuggyemu kabalagala gwe bageze ne baddira muwogo ne baddira amenvu ne babigatta birabika nga tebisoboka kuliika n'okuyita mu muliro oguli mu butto kavaayo kakabalagala nga keeko ate akasiika abeera mwegendereza nti bwakateekamu oludda olumu abala obudde n'agamba nti kansiriirako n'amala n'akakyusa era n'akatereza mu kiseera ekituufu n'akajjayo nga keeko oba tugeze abafumba emigaati balina bwe bateeka mu kyoto abamu bagiyita tanuulu etafaali bw'olikuba n'omala n'oliteekawo nga kkalu terikola nnyo paka ng'oliyisiza mu tanuulu naye ate waliwo abantu abaali wano mu Buganda twali tufukuta nga tukola ebyuma nga tujjamu ebintu nga tubijja amasengere nga tugajja mu feeza oyawula ekirungi ku kibi kati bo baddiranga feeza oyo ng'alimu ebifefete ne baddira awantu we bamukenunulira awo we baayitanga akabiga eringa entamu ne bateekawo omuliro omuyitirivu ogutalinga guno ogufumba emmere kati n'agenda feeza oyo ng'akenenuka akayitibwa akabiga era oli bw'agamba nti oli mu kabiga kitegeeza nti oli mu ttanuulu ke kalinga akatamu b'entamu olwokerwa ekintu ne kifuuka ne kivaamu mu state emu nga mu maama bwe yagambye ne kigenda mu state endala naye nga kiyambako nti ate mu state mwe kivudde kibadde tesi kya mugaso nnyo kati mu kigenze mu state ey'okubiri kigenda kubeera kya mugaso nnyo okusinga emabega ssebo kituufu kati n'ebigambo ebyo omulabi waffe twagala kusooka tusome ebigambo ebisangibwa mu bbaluwa ya Pawulo ya Peetero essuula 4 bbaluwa esooka essuula 4 olunyiriri olw'e12 n'olw'e13 bo waliwo bayinza okuba nga beebuuza bino bye muli mu kunyumya bituukana bitya nange omukristaayo alindira Yesu Kristo omulundi ogwokubiri in fact ne mu kifaananyi eky'olutalo olunene wakati wa Kristo ne Sitaani tulina beliefs zaffe nga aba Seventh Day Advent tukiza nti Yesu akomawo mangu ye mulokozi waffe ate waliwo n'olutalo olunene olugenda mu maaso n'ekiseera ky'omusango kye tuwangaaliramu bwe kiri kati so tufumitize ku bigambo bino nga tugenda katundu aka Sunday awali okwewuunya okungi oba surprises aga nti abaagalwa temwewuunyanga olw'okwokebwa okuli mu mmwe okujja gye muli olw'okubakema ng'abalabye eky'ekitalo tokuba mulanga naye kubanga mussa kimu mu bibonoobono bya Kristo musanyukenga kubanga mussa kimu mu bibonoobono bya Kristo musanyukenga era mu kubikkulirwa kw'ekitiibwa kye mulyoke musanyuke n'okujaguza amiina kwegamba gye biggweera liba ssanyu kyalavudde muleeba abadde alumu awano nga tannaba kuyita mu kaseera ako naye oluvaayo ng'asitudde bebi liba ssanyu gyereere tugende ku Sande tulabe surprise eyo ntandise naye maama bwe tutunuulira surprise wano mu kukyusa tugamba nti ebintu ebituzinduukiriza waliwo embeera gy'oyinza okutuukamu mu butuufu ne weewuunya mu kiseera kino njogerera ddala naddala ku mukristaayo otambula bulungi ne Katonda wo naye oba oli awo embeera neekukola ki neekuzinduukiriza ekuzinduukiriza neetya bintu bingi obadde awo ebintu by'okoleredde ebbanga mu kaseera katono ne bikola ki ne bikuggwako n'ogamba bannange nga sikirowoozanga nako nti kino kirikola ki kirintuukako obadde ogenze mu ddwaliro okukeberako omusawo n'alyoka akakutema nti olina ekirwadde nga mu butuufu bwakikunnyonnyola ofuna okukengentererwa mu mutima kwegamba n'owulira nga obulamu bugamba lwaki bino okukola ki okubaawo kwegamba embeera etukubako surprise ne bituzinduukiriza ne tuwulira nga tetulina mirembe naye era nga bwe tusomyeko Peetero ayongera okukinogaanya nti abaagalwa bwe mugezebwa mu muliro temwewuunyanga ng'abatuukiddwako ekitali kyaki kya bulijjo kitegeeza nti ebintu bino bya bulijjo oba oli awo newankubadde nga bitutuukako nga surprise naye kirungi omanye ekintu bw'oba tokisomyeko
obanga tokiyizeeko kituufu kikugwikiriza naye Katonda yeebale nti olwaleero tuyambye twongere okuyiga ku mbeera eno so nga ate mwe tutambulira ne mu biro bino tuba tuliawo nga covid atukola ki atuzinduukiriza buli muntu talina nakyamanyi talina nakyasuubira all of a sudden ensi yonna nedda ku buki ku bunkenge endwadde ne zifuuka endwadde embeera enzibu buli muntu singa okufunya obudde n'obuuza buli muntu oyinza okwewuunya abantu bali mu kunyigirizibwa olw'enjawulo naye mukama waffe yeebazibwe nti era mu kiseera nga kino aleeteddemu ebyawandiikibwa ebiyinza okutuyigiriza ku mbeera eno kyava atugumya n'atugamba nti temukola ki temwewuunya bino ebintu birina okukola ki okubaawo naye kiki kyayagala tuyigemu agamba nti mu kuyita mu mbeera eno Katonda ayina gy'atutwala kati gwe kyolina okukola ng'omuntu weesigame ku ludda olukola ki oluwanguzi bayirabe batuwaddeyo ko scenarios bw'oluusi we tubeera mu biseera ebizibu tumanyi okuba sides bbiri sayidi enungi awo Katonda wakola ki buli kalungi akajja kava waani wa Katonda akabi bwe kajja kasitaani naye okuyita mu byawandiikibwa n'okuyiga kwa leero tugenda kukitegeerera ddala nti embeera ezo zibaawo weewaawo olw'ekibi naye ne Katonda aba abikola ki abiraba era bw'abiraba n'abiganya ne bibaawo naye ekirungi ly'essuubi liri kubanga omuntu yandyebuuziza naye lwaki nga Katonda akola ki alaba nti bw'oyimirira ku ludda oluwanguzi Katonda yennyini yagenda okuyisa mu katamu ako akakusiyiika era yayimirira wamu naawe paka lw'okawangula ku nkomerero lwe lunyiriri lwe tukoze eki lwe tusomye tulina essanyu ku nkomerero ku ntiko ya byonna tweyanza nnyo nyabo tweyanze kubanga surprise z'amaanyi abantu ba Katonda nze nja kukkiriza nti okusinziira ku ntegeera yaffe ey'ebintu bya Katonda okukkiriza kwaffe kuli ku bipimo ki tubeera surprised differently katwale ekyokulabirako eky'abaana ba Isirayiri nga bava e Misiri nze wano we nalabidde ekifaananyi kino nti Katonda abajja e Misiri ng'abatwala e Kanani amakubo gali abiri okunoonyereza kulaga erimu lyali liyita eno Bufirisuuti nga lyangu nnyo mu wiiki nga bbiri bajja kuba batuuse gye balaga kyokka ate Katonda ekire kye kyali kibakulembera oba empagi y'omuliro n'empagi ey'ekire mu kifo ky'okukwata liri kyakwata eno ku nnyanja so bagenda okwesanga nga bali mu maaso ga nnyanja eno waliyo oluzi ensozi ate emabega gye bava waliyo omulabe naye abase abanonako kwegamba bwogambye ku lusibility eno ekutaayize ekuzinduukiriza bazinduukirizibwa naye nti kyogedde nkyagadde nnyo nti wakati mu kuzinduukirizibwa okwo Kristo yaba yalengedde dda ennyanja yali yagirabye dda nga ye yagitaddemu dda n'ekkubo tugende tulabe ku sitaani ono Musumbange sawo tuyambeko okutegeera ati sitaani ono naye ndowooza atulinnya kagere ekituufu mu katamu oba mu ntamu eno ey'okwokebwa mulimu abazanyi basatu mulimu sitaani yennyini kanalunsambulira mulimu nze Yobu kyokka mulimu ne Katonda kitaffe setaani nga ye ayina bw'asiiga akazigo kungulu oba ayina bw'asiiga kasukaali ng'abantu abamu be batuwa amakerenda n'ateekako kasukaali makerenda kyeri eritera obuwoomerera sawa ono nga mundalikaawo kakwinini ke baali bateekako amakerenda ne kafulajero byonna tukasa kikaawa nga tukiyiya kati setaani ye ekizibu ki nti ayina bw'ateekako kungulu n'akuwa naye ekituufu ng'ebigenda okuvaamu awo kagenda kubeera katamu akazibu ennyo ate ng'ogenda kuzikirira nako nze nnyini nange nina ebintu byenkola ng'oluusi nfunye okulabulwa mu bulamu buno obw'ensi naye bwe mbikola ne siwulira ddoboozi lya Katonda
oluusi kinviiramu okubeera n'akatamu kano nga ntambulira muko so nga ate nze nteereetedde naye ate waliwo n'engeri endala nti Katonda oluusi bw'andabula ebbanga eddene ne ŋŋaana okuwulira oluusi naye andeka n'agamba omwana wange ono kamuleke ayitire wano awantu wano awali omuliro nga ndi naye oluvannyuma agenda kubaako kyayiga. Mu ngeri ssatu zino tuyigirizibwa nti singa neegomba ekyo Katonda kyaŋŋambye wadde nnyinza okuyisibwa mu katamu kano oba mu kabiga oba mu ttanuulu eno ŋŋenda kuyitawo ate mbeere muwanguzi naye si ekyo kyokka waliwo abantu abalala bagenda okundabirako ate baagale Katonda kubanga buli muntu yenna azaalibwa omukyalo oba omukazi ateekeddwa kayitamu kubanga ne Kristo yennyini yakayitamu n'atuuka n'agamba nti kitange obanga kisoboka kana akatamu nange kagaanye kankaleke ne singa nze bwenkola ki bwenjagala kati olw'okuba nti Yesu yagumiikiriza n'awa Katonda omukisa okubanga akola nga bw'ayagala ffe kaakano tuli mu kusanyuka kyava agamba nti naffe abamukkiriza tetwewuunya singa tugwa mu bizibu bwe biti lwa nsonga nti bwe tukusalawo okubeera ku ludda lwa Katonda tuba tumaze okulaga sitaani nti tuli mulabewo nnamba emu by'oyagala tetubyagala n'olw'ensonga eyo ayinza okutwataakinga saayinza wabula aba agenda kutukolako obulabo bw'amaanyi nga ebisoomoozo eby'ensi eno tuyinza byewala mu bufunze akatamu kano omuntu yenna akkiriza Katonda bwe kamusisinkana nga tetunaba nagenda wala tokuba ndulu n'ogamba nti lwaki nze mpulira kubanga bw'ogamba nti lwaki nze oba oli mu kulaga nti okuwabula n'okuteekebwateekebwa okubeera omuntu ow'omugaso mu maaso okwegaanye nze nzikiriza nti singa oli akwata kabalagala nga bwe twayogedde n'amutereeza bulungi ne n'andamuteeka mu butto tasobola kubeerawo olunaku lulamba agaga ne bw'omuteeka mu butto n'amala ennaku ebbiri omulya ssebo ng'akyali kabalagala nga kitegeeza nti omuliro guno gwamufudde ow'omugaso for time nga kitegeeza nti abantu abayita mu kugezesebwa ate bafuuka ab'omugaso eri abakristaayo n'eri ensi bapawulo bano baafuuka ekyokulabirako era kati tubatendereza kubanga baayita mu kabiga kati nze nnyinza nti okubeera omukristaayo agenda okuyimira ku lwa Yesu nga bwe nfuna ebisoomooza nziruka nkuba omulanga lwaki nze bwe bankwatako lwaki nze kitegeeza nti obukristaayo bwange bukyali bwakibogwe omuntu omukristaayo abeera akkiriza mu Katonda nti ne bwe wabaawo ekizibu akaabira Katonda kubanga Katonda agenda muyisa mu kabi gaako ssebo tweyanza nnyo tweyanze kwegamba kati soka tusoma ebigambo bino okwongera okunyweza ensonga ennyo nsumba gyaliko eya sitaani Peetero ebbaluwa esooka essula 5 olunyiriri olw'omunana lugamba nti mutamiirukukenga mutunulenga omulabe wammwe sitaani atambula ng'empologoma ewuluguma ng'anoonya gw'anaalya atambula ng'empologoma ewuluguma ng'anoonya gw'anaalya kwegamba nze n'ekintu kye nalowoozezza nga bw'oyogedde waliwo abazannyi 3 abali mu lutalo mu drama ono kale katugemba ba characters 3 mulimu nze mulimu Kristo mulimu ne sitaani buli omu alina interest ki buli omu kwabo akatamu we kajja sitaani alina interest mu nze kyanoonya kwe kulaba nga nzikirira nzija obwesige mu Katonda kyokka ate ne Kristo Yesu ng'agamba nti wano we ŋŋenda okulagira omwana wange ono nti nze siyinza mwabulira oba yali ansuubira wali ku mbaga naye ne wano ku lumbe mbeera kumpi nnyo n'okusinga luli oba okiraba si musanyu wokka naye kati sitaani obutamu buno yabusenda kyenisiza okulengera yalinga abusindikaatisembezaawo kumpi omwana twagala ajja obwesige musajja oli omutuukirivu wa Isirayiri so kyendabye nti amaaso go waliwo gatunudde naye nga ye sitaani ajjanga mpologoma agenda anoonya kwegamba tageti ya sitaani mu nsi muno nze kyenalengedde nti yenze ate ng'ekiruubirirwa kye kunze kwe kulaba nga gye biggweera
ndimiranga ndi mukuzikirira. Bintu biringa bisatu Yesu yabyogera yaga nti Sitaani tajja kubba. Nawulo okutta. Yajja okubba. Okutta n'okuzikiriza. Bw'ajja ayinako oluusi byakutwalako. Ayinza okutwalako ettaka lye. Ewo ne waffe ennaku zino ekibbattaka kyeyongedde. Eri e Masaka naddala ab'Eruwero ze basinga okifunamu. Okikaaba ekibbattaka. Kitandise okujja nabba ettaka ly'ekika kyamu. Yonna. Nga yazze libba. Naye nga mu kulibba ayagala kutta kukkiriza ku. In the end okukkiriza bwe kufa ate waliwo alokolebwa watali kukkiriza ng'ozikirira. So embeera si nnyangu naye twagala okwebaza Yesu Kristo. Newankubadde Sitaani awulugumanga empologoma enoonya gw'enaalya naye ate ne Kristo agamba nti ensozi zirivaawo obusozi buligibwawo n'ekisa kyange tekigenda kuvaako. Katwagala kuwumulamu katono ate oluvannyuma tukomewo tuyongere tutunulire ate obutamu obujja nga gwe obwerondeddewo olw'engeri enkyamu gy'olonzeewo. Program Lesson Weekend ku 3ABN TV. Kkiriza gonda. Katonda atuyisa mu mbeera zonna ze tuyitamu tusobole okukula. Mwe tuyigira okwesiga Katonda. Naye Mukama yatulekera okwesalirangawo. Obutagenda mugulu kusalawo. Emirembe, essanyu wakati mu seeta. Ensisinkano ne Mukama bw'oba onaava mu kubeera supplanter obeere Israel the blessed. Tetuteeka kubifuna nga tuyita ate mu kumenya biragiro binamateeka. Tuyiga okubanguka mu byawandiikibwa. Gamba ng'okutukuza Sabbath ng'etteeka bwe liri. Okwagala abatayagalika 3 paka 4 ng'eddiddwamu ku Sabbath enkya. Nange Yonasaani Matovu munnagomba. Lesson Week eno katuyigire ku bigere bya Kristo. Mukwano gaffe ali ku 3ABN oli wakati mu program Lesson Week eno wetuyigira ku bigere bya Kristo. Omwana wa Katonda, omwana gw'endiga ajjawo ebibi byensi. So twebaza nti atuyambyeko okwongera okuzuula amazima n'essuubi wakati mu kiseera eky'okuzitowererwa okw'amaanyi n'ebbugumu nga lisukkiridde toyinza kweganga olinga gwe bali mu kutuga ng'olinga aziira kubanga waliwo oyinzogere mu sitiimu gundi kutte nnyo oyagala kuziira buziizi naye Mukama atulaze nti ali wamu naffe. Naye twagadde nga tugenda ku kitundu kiri ekibi obutamu buno obw'ekibi. Ku Sitaani wano bannamawulire ennaku zino ate n'ebiseera ebiyise bwe watera okubaawo ebintu biguddewo ebikangabwa eby'amaanyi ebikolobero ensinga eguddemu ensasage kati nga COVID statement zivaayo ne zigamba nti Katonda munyiivu, Katonda yakoze bino, Katonda yakulwazizza. Era naffe ffennyini tukemebwa nnyo ng'oli ku ndiri n'otandika ogamba naye Katonda alabika munyiivu gye ndi. Naye endowooza eyo musumba wange ne maama endowooza eyo etuuka na butereevu n'omutindo gw'obukristaayo oba okukkiriza mu Yesu ajjudde ekisa n'okusaasira. Mwembanga nina endwadde eri mu kummalawo oba mu kika kyaffe waguddewo ekizibu nabe mba mutuufu ogamba kyalibanga Katonda munyiivu gye ndi. Kwegamba Katonda alinga alina embiranye nange sebo oba Sitaani yaba ayagala ndowooze bwe ntyo. Ekituufu kiri nti Bayibuli ekakasa nti Katonda ebirungi byatwagaliza. Bw'oba osomye mu Yeremiya essuula eno eya 28 olunya lw'e12 lw'e13 sebo nsaba onsomereyo Yeremiya. Omuntu yenna akkiriza Katonda Bayibuli ekakasa nti ebirowoozo by'alina eri ggwe erinze somayo owulirize birungi byereere. Yeremiya 29 olunya lw'e12 n'olw'e13 Bayibuli egamba nti kubanga mmanyi ebirowoozo by'endowooza gye muli otyo bw'ayogera Mukama otyo ebirowoozo eby'emirembe so si bya bubi. owulira ekyo birowoozo bya mirembe si bya bubi. Kati ekibuuzo ate bino ebijja biva ludda wa? Nga bwe twayogedde emabega nti tuli abantu basatu bwe ba firimu nga tugizannya
nze omuntu newankubadde nzikiriza Katonda obanga mmanyi oba simanyi Abaganda tugamba nti obutamanya tebukuggisaako musango. Yes. Kasitaŋŋaana okukola okulondoola oba okugoberera ekyo Katonda kyagamba setaani aba amaze okunfunza ne bw'anaaba si sitaani waliwo ebintu ebigenda okumbaako gamba bwe nzannyira ku mateeka ag'ebyobulamu oba njagala nnyo Katonda oba mumanyi kyenkana ki mba ngenda kufuna ebizibu ebikwata ku bulamu singa nga zannyirako kati olw'obutamanya nnyinza okulowooza nti Katonda yali mu kunnyigiriza naye ng'ekituufu kiri nti setaani yamala dde okutega agatego genze nga guddemu bugwe nga sikola ki naye ye Katonda agamba nti newankubadde kiri bwe kityo nze nja kubeera naawe kubanga ggwe oli muntu kati obutamanya bwange Katonda era n'ansaasira n'agenda nange naye ate waliwo n'embeera endala nti oluusi olw'obutamanya Katonda kimuwaliriza okuyingira nange aŋŋumiikiriza ate ntambule naye mbeeko bye naayiga bwe naaba nvudde mu kabiga kano mu bufunze kyeŋŋamba kyekiriwa nti abantu bw'obanga ofiiriddwako omwana abasinga n'abakristaayo toga nti Mukama atukubye omuggo Katonda tatta bw'atyo Katonda bwe yasituka n'agamba nti agenda kutta ensi eno yagitta n'amataba wasigalawo 8 Katonda tajja ku kyalo n'atwalako omu n'atwalako 2 lwanaakomawo agenda kukomawo kuzikiriza buzikiriza bino setaani ye yaleeta obutego in fact Katonda aliwo kuyamba buyambi tweyongere omutegeera mu bufunze embeera etunyigiriza yonna ne Katonda emunyigiramu kubanga ekyo si kye yateekateeka. Yes. Ekibi kye kituleetera okubeera nga tugenda tukaaba amaziga setaani ng'agenda atunyigiriza naye akabiga ako oba akatamu ako ke tuyitamu Katonda abeera mu kifo kwe gabeera naffe bambi alumirwa wamu naffe omutima gwe gujjudde ebiwundu ennaku kubanga abamukkiriza abamwagala balina bye bagwamu nga tebamanyi newankubadde oluusi bamanyi naye era ne basigala nga bagenda bawonyera mu bufunze. Katonda si aleeta okubonaabona sitaani yaleeta okubonaabona. Katonda aleka okubonaabona kubeerewo bwe kiri akkiriza n'agamba wa akkiriza kubeerewo kati maama ng'ogenda okwogerako gye tuli ku nsonga eno ey'ekibi kubanga nakyo kintu kikulu waliwo okubonaabona okujja nga kuvudde mu kulondawo okwo oba kuwalondawo aliya nga Katonda ayinza obutakijjaawo nekikubeerako naye ndowooza nga tetunatuuka waliwo ebigambo ebizaamu amaanyi bye twagadde okwongerako awo mikwano byensaba mukkirize tubisome biri mu baluwa eno eya Pawulo eri ekkanisa mu Bakolinso ssuula 10 olunyiriri olw'13 Pawulo agamba nti tewali kukema okubakwata okutali kw'abantu naye Katonda mwesigwa ataabaganye nga kukemebwa okusinga bwe muyinza naye awamu n'okukemebwa era anassangawo n'obuddukiro mulyoke muyinze ng'okugumiikiriza bigambo ebyo twagadde bikwasa mukwano gwaffe yakatwegattako mu Leesoni wiiki eno nga tutunuulira obutamu obujja gye tuli nti oyinza obeeba begobadde osubidde gye tuyise naye guma omutima maama obutamu obw'ekibi era nga bw'omugumizza eyakatweyungako Katonda yatuteekedde bulungi Leesoni eno kubanga tuzze tutunuulira obutamu obw'enjawulo. Yes. Tusoose ku mbeera ezituzinduukiriza ne zitukanga ne tumala ne tutunuulira obutamu bwa setaani oyo yajjanga empologoma ayigga gwanaakola ki gwanaalya kwegamba tugenda tutunuulira ensengeka ya embeera ezitutuukako zijja zitya zitutuukako zitya era biki ebivaamu na kiki kye tusuubira mu maaso era ku ssaawa zino tutuuse ku kigambo ky'obutamu obw'ekibi wano ensonga enkulu gye nalabyewo nga musumba bwannyonnyodde nti buli ekikolebwa wabeerawo ebikola ki ebivaamu baziyita consequences ekyosiga kyokungula etteeka teryayinza limenya consequences ezo eziva mu kiki mu kibi kuba wano tubadde tutunulira ku butamu obw'ekibi tuli specific ku kibi nti omuntu bw'atajja kuleka mpisa za Katonda n'atambulira mu mpisa ezitali za Katonda n'atafuna kuddizibwa mu ebyo byakoze eki bwakoze so obutamu buno bwennyini bwe tuyitamu oluusi bujja olw'ekibi
embeera ze tutambuliramu ne tuva ku nteekateeka ya Katonda ne tukola by'atayagadde oluusi tugenda okwesanga nga tusanzeyo emitawaana. So Katonda waffe kyava akireeta n'atugamba yadde tuyiga ku butamu buno tutunuulira olutalo olutambula naye weebeereremu kankozesa enjogera eyo. Kituufu. Kubanga waliwo lw'olinnya mu muliro nga naawe ogukola ki? Ogulaba. Atulabula atugamba mutambule ng'abaana bange bwe mbayigiriza. Mujja kwewala obutamu obulala bungi nnyo bwandibadde bubalumba olw'ekibi ekijja. Era wano atuwadde olunyiri mu Baluumi lwero lw'osomye? Si lwesomye. Baluumi olusooka 18 agamba nti Katonda ng'asinziira mu ggulu alaga bw'asunguwalira abantu bonna abatamusaamu kitiibwa era ababi abaziyiza amazima okumanyibwa olw'empisa zaabwe embi. Kati Katonda tasobola kuddaawo n'amwenya ng'omwana atandise okwevulungulira mu kibi era atunula naye n'akola ki? N'asunguwala. Naye olw'okuba nti ebivaamu byo obviously birina okukola ki? Okuvaamu kyebiva bikuteeka mu katamu ne bikusiika. Bambi nga Katonda tasanyuse naye ng'ennaku ekoze eki? Emukutte. Naye era nga bwe twagambye nti olunyiri lwaffe lulimu ssuubi lyerikomerera mu byonna bye twogera. Ate omuntu bw'ava mu mbeera eyo ey'okutambula nga Katonda bw'atayagala ogenda okwesanga ng'essanyu likola ki? Nga likomawo kubanga asazeewo okutambula nga kitaawe bw'amuyigiriza. Obutamu obumu ne buba nga tubukoze eki? Tubwepenye. Kwegamba obusungu bwa Katonda awo wetusinga okubulabira mu bulamu bwaffe obwa bulijjo naye nga ndooza twandikise things taking their natural course. Nga bw'olaba nti Dawudi olwaganza Batseba nti Katonda yamusonyiwa. Siba tusoma Bayibuli. N'omwana yasooka n'afa. Omwana n'afa. Amunoni n'atemulwa muganda we. Abusalomu n'afiira ku lutalo. Tamali ne bamukwata. Simanyi obulengera story ne bwetambula. Nti Katonda yali yamusonyiwadde era ffenna bannange twasonyiibwa era naawe osonyiibwa. Naye ate oyinza okusonyiibwa nga kiri bambi kye wali wayoola olw'ekibi olw'okumegebwa ekibi ate kino kitakola ki? Weewaawo olumu tetwagala na kugaana waliwo olumu olw'okukyusibwa kw'omuntu Katonda ebimu bw'ayinza okubikola ki? Okubiziyiza ne bitakutuukako olw'okumusemberera. Kubanga ne kino tukirowoozeeko. Zabbuli 13 olunya olw'ekkumi lugamba nti Katonda tatusasudde. Sooka omalire bulungi. Obutali butuukivu bwaffe buli. Omantu wano tuli mu Leesoni ya kintu kikulu tugezaako okulaba nga gundi ne babalanced. Omuntu waliwo alina argument ye nga line leka ate wano nga wagamba bwe wati. Musumba bw'omala okusoma awo ngenda kukusaba tusome olunyiriri oba oliawo twogere ku Yobu. Naye waagambira nti naye bannange ababi babeerera kyabalamu ne bakulaakulana ne beeyongera okuba abalungi ng'alinga alaga nti ate omuntu asobola n'okukola ebibi n'asigala mu kukola kimu ku prosparinga n'asigala mu kukulaakulana. Kati Zabbuli 13 olunya olw'ekkumi lugamba tatukoze ng'ebibi byaffe bwe biri Katonda so tatusasudde ng'ebikolwa byaffe ebitali bya butuukirivu bwe biri. Nze nzikiriza statement eno ntuufu. Kino kiri mu personal testimony kyange ng'omuntu. Nze nzikiriza nti singa Katonda yali wa kunsasula nga bw'okola kundeka mpite mu byonna ebyandivudde mu buli kibi kye nali nkoze singa siriwo. Si gwe wekka. Gwe nagezaako kola analysis Mukama nga bwe yansaasira okwetegereza ebibaawo mu bulamu bwange wano ne wali simanyi buli omu ayinza okuba akafaananyi mu bulamu bwe n'olengera n'omuliro kale gw'oyiseemu. Sitera nze sikyayagala kukemebwa kulowooza nti bino mbiyitamu kubanga nali Katonda alese nywe ku kikompe. Ekyamazima kinti singa nali wa kunywa kikompe ekivudde mu byenkoze kyandibadde kintuuga n'enfa. Njagala kwongerako katono awo Musumba. Yobu bw'agamba nti lwaki ababi beeyongera okuba obulungi. Kisa kya Katonda nno wano
Yobu naye kyatategeera bulungi. Yalowooza nti nga bw'ategeera Katonda n'abaana ababi bwe bamutegeera. Yobu alina standard kwalabira Katonda. Naye ate nga bo ababi bali mu kizikiza kiri ekikutte kalibobbo. So nga Katonda agamba nti ebiseera eby'obutamanya nze saabitunuulira. Nze nafuna omukisa Katonda ne mutegeera nga bukyali oba oli awo. Kyagamba nti bwe yajja okugaba abaali batalina byakola n'akuwa ssaawa emu oba ssaawa bbiri ku makya. Naye ate waliwo n'abajja ne bategeera 11. Kati gwe oba yategeera edda bw'olaba omuntu ng'akola ebibi bw'oyinza okulowooza nti Katonda kwegamba oba yabaki lwaki abo tababonereza tebannaba kutegeera musana. Naye nabo businga banaagutegeera we banaatandikira kwegamba ekisa kya Katonda kiringi nnyo ekyenkanidde awo nti n'omuntu omubi asobola omuwa omukisa. Kyabagamba nti n'ababi mbatonnyesiza enkuba. Era etonnya mu nnimiro y'omusamize n'emmere ye n'ebala. Omukama gwe tukkiriza. Oyo ye Katonda ow'ekisa ekingi bwe kityo. Naye Musumba nga tugenda katundu akasembayo twagala kuwunzika. Atulaba tetwagala alowooze nti tuyinamu omwoyo gwonna oguwagira omuntu okukola ekikyamu oba okukola ekibi. Ekyo kye kisooka. Ekyokubiri kye tutayagala alowooze nti ebyo byonna ebiva mu kukola ekibi nti Katonda agamba nti otyo kale ko kirabe ndowooza naaba oyiga munnange kubanga inana omwoyo gwe tuli mu promotinga gwe guliwa bwegendereza. Yes, kubanga emu ku bibala bya mwoyo mutukuvu ng'oggyeko okwagala. Bayibuli eraga bulungi nnyo nti bwegendereza. So okwegendereza kuliwa nti Katonda bw'aluŋŋamya bw'alabula wulira eddoboozi lye osse kimu n'ekisa kye nga bwe kinaakuwa amaanyi oleme ggwa mu kabi ate akayinza okuleetera n'okumugyamu obwesige. Kuba ekibi ebimu ku bizibu byakyo ng'oggyeko okulumwa ekibi kikuleetera okujja obwesige mu Katonda. Kituufu ekyo. Ennaku yali ekkubye nga ya kibi n'otuuka n'okwagala okugamba nti kano taliyo. Tuwunzike lwaki akatamu kakola ki kajja tukyannyonnyola akalongoosa. Kati akatamu kajja olw'okutulongoosa. Maama tutanyizeeko awo nga tugezaako. Era nga bwe twalabye nti akatamu kaliwo okutukyusa okutujja ku mbeera emu okutuzza ku mbeera endala. Tutunuulira mu katundu kano nga waliwo obutamu obutujjira mu bulamu. Katonda ayagala tujje amaaso gaffe mu kwevuma embeera. Naye ate oba oli awo ate tubeeko kye tugikola ki kye tugiyigiramu. Si buli mbeera etutuukako nti ezze lwa bubi. Waliwo embeera ezijja nga ndaba ziri mu kututereeza. Omuntu n'atandika okukubwakubwa sides zisobola okukola ki okutereera mu layini. So buli mbeera etutuukako Mukama nannyini magye kyava agamba nti ndibasaanuusa ng'ekyuma. Tuli mu Yeremiya 9:7. Nembageza kale mbakole ntya abantu bange bambi olw'omukwano. Nsanyukira nnyo essaala ya kitaffe ng'agamba kitaffe akola ki ali mu ggulu. Ayagala okugyayo ekifaananyi ky'omuzadde naani n'omwana. Katonda kitaffe oyo atwagala ennyo. Bw'alaba omwana abeerawo ng'amuyiiyiza. Agamba omwana wange ono nsale magezi ki gonna okumulokola. Kyova olaba nti waliwo obutamu obutujjira nga tebuzze kutukola bubi naye nga buzze kutulongoosa kututereeza mu kyano kubanga Katonda waffe alafubana buli lukya okulaba nga omuntu oyo atereera ng'abeeramu abo abagenda okuwangula ekibi ng'abeera mu bantu abo abagenda okusanyuka ku nkomerero nga bwe twakirabye. So tuyigiremu kyawo okulongoosebwa wetunulemu. By the way kirungi okwetunulamu embeera bwe ziba zizze aye tuleme kubeera awo nga tukyankalana bukyankalanye. Naye waliwo embeera ekujjira wali obaddekawo ne weebaza Katonda naye Mukama yeebale nankola kino mu butuufu nali mpiseewo. Tekikutuukangako ng'obadde olina sipiidi gy'okola ki gy'otwala n'alyoka akolamu akantu ebigere ne bikola ki nebyekangamu sipiidi n'agisala. Ogenda okutunulayo gy'obadde olaga mu butuufu nga naawe olaba obadde ogenda kufa.
so bwe butamu waliwo embeera gye tubeeramu ng'etulumiza ddala nga ddala etulumya naye nga waliwo okulongoosebwa Katonda kwayagala tutuukemu. Katonda waffe wakwagala. Mukama waffe yeebazibwa olw'omukwano. Nva tutwongerezeeko ebigambo maama byogedde ebyo. Mu Isaaya 8:10 lugamba nti laba nkulongoosezza naye singa ffeeza nkulondedde mu kikoomi kwe kubonyaabonyezebwa. Ekikoomi ekyo okubonyaabonyezebwa Katonda n'aleka entamu eyo n'ogibeeramu ng'akulongoosa akuggye oluusi amalala agali munda geekutteeyo munda sembuluusi. Era nga mwogedde olugendo lw'obukristaayo luno waliwo olutalo nti okwegomba kw'omubiri kulwanagana n'okwegomba n'omwoyo wa Mukama muffe ng'akola omulimu. Nti amalala n'okwegomba kw'omubiri bimu ku bintu ebitera okulemera ku muntu ne bw'aba ali ku stage ki omuntu okemebwa ku malala oba okwegomba kw'omubiri eri abamu oba obuluvu. Ebyo bintu ebisatu ebyo amalala, kwegomba kw'omubiri oba obuluvu. Kati obutamu buno akatamu k'okulongoosa olumu ku luno kayinza okuba nga kaze kujja mu malala. Butufu nawe n'okkiririze n'ogaba waayi kantuze nniya Mukama waffe gw'ofuga naye nga bulijjo otambula naye naye nga amalala galimiramu nga gali omwo mpolampola nga gasituka bwe gati. So nange ogenda nti obutamu okututereeza naye kijjukira kale Musumba Maculite eno obukulu okukula gundi okukula kuno omuwandiisi wa Leesoni yakwogeddeko ng'ayogera ku musajja ono Pawulo gwe yasinze okutulaga. Yalina ekizibu wadde yali mukulu naye ekizibu kye yalina nti yalina eriggwa mu mubiri. Eriggwa lino eryali limufumita akabanga akawera. Omusajja ono yali abulidde enjiri. Omusajja yali atambudde era yawandiika endagaano empya ebitundu ndowooza biringa nga 6 ku 7 ku 100 ng'atambudde Palestine yonna agimazeeko. N'akaabya Katonda amuyambe alabike nti awona ekigambo kye bagamba nti yali yafuna ekizibu ku liiso. Bwe yagenda ng'agenda okubigganya ekkanisa omusana ne gumwakira nti n'agwa wansi n'amala ennaku 2 nga talaba. Omusajja ono Peetero bwe boogerako yajja n'amusabira ebikakampani ebiva ku maaso Ananiya nti wadde byamuvaako naye yasigala n'ejjanga yabeeranga akulukuta amaziga. Era kyova olabanga mu bbaluwa ze abantu abamu bagamba nti singa kyali kisoboka bandibadde bajjamu n'amaaso gaabwe ne bagamuwa kubanga yali musajja mubuulizi wa njiri mulungi kayingo. Naye akaabya Katonda n'amugamba saasira kino ekintu kinveeko. Mukama n'amugamba nti ekisa kyange kikumala ssebo. Naye amaliriza agamba nti ekyo kyamukolwako amalala agali mu ye gabeere nga gakkakanyizibwa. Era ye n'alyoka ayogera nti nze lwembeera omunafu ate lwensinga okubeera ow'amaanyi. Kati omuntu akula Katonda oluusi bwampa ekirabo oluusi kiyinza ate okunfuukira ekizibu. Ebizibu byennyini bye tutera okubeera nabyo ate kisinziira ku ebyo Katonda bye yatuwa oluusi bye tuleetera ebizibu. Kati Katonda mu nkola ye mu magezi ge oluusi alina ekintu kyatuleka oba kyatulekerera tutambule nakyo naye nga ffe tugenda kubeera ekyokulabirako eri abalala ate naffe okutuyamba okutuuka mu ggulu. Kubanga mu mubiri guno ekintu ekikyasinza okuba ekibi kiba kiyita malala Katonda kyatakwatagana nakyo naye omubiri guno gulalambala. Kati Pawulo naye bamuteerawo wateekeddwa okukoma era ye n'agamba nti nze neegayirira naye ssebo omusajja ne bamugamba ennaku 3 ambonereze era nesobola kuyita waawo. Tuwineeyo obutamu bwe butyo naye oba oli awo nawe okayina nange nkayina n'omulala oyinza n'okuba nga Katonda Musa nze gwe nzijukidde yasaba Katonda n'amugamba Mukama wange nkwegayiridde nga bw'onsonyiye kkiriza ndabeko ku nsi ensuubize. Katonda n'amuddamu n'amugamba nti tokidda namwe yessala toddamu n'ogisaba gye kale ojja kulengerayo naye tojja kola ki onyiiza n'okunyiiza. Ndowooza Katonda olumu wali watufuula illustration ngambe wendi ku Maculite wano naye ng'akikola ku muntu asinzemu akuze kwegamba abooluganda abasigadde ne tutegeera nti ekisa kya Mukama
olaba omusajja kyamuwanirira ng'ali bw'atyo nange ali eno n'akazibu kange kana akatamu akatini kankole ki kaŋŋume kuba omuntu katenze omubulizi w'enjiri nga musajja ananaagira nga ne mukama njogera kigambo ki lwaki sikyogera nga olulimi lukola ki luwewuka naye omusajja n'ayogera naye ng'ate mu kunanaagira kw'abantu basigala bajja eri Kristo naye nga naye mukama singa onzigyeko okunanaagira kuno sandibulidde kisa kyange kikumala omanye ekyanneewunyisizza ku obutamu bw'okukula omuntu yandirowoozezza nti omuntu bw'akula n'afuuka wa kitalo nnyo n'abeera w'amaanyi ayogeza boggoba oli awo kubanga wa buyinza naye bwe nasomye ebyawandiikibwa wano ng'ate obutamu bw'okukula bukuleetera okuba omukkakkamu. Pawulo kyava agamba mbunneme okwekulumbaza. Omuntu yandirowoozezza nti omuntu gwe bataddemu akatamu k'okukula agenda kuba waaki awo nno wentegeerera nti tetulina magezi n'akatono abantu Katonda yennyini yalina okutukola ki okututegeerera kubanga okulowooza kwaffe kuki kulala naye bwe njiza lesoni eno ngenza okwetegereza nga Katonda yennyini yayinza okutulungamya ne tutuuka ku kutegeera okwo kwennyini kwakola ki kwayagala so bwe tunaasalawo ne tutambulanga Katonda bw'ayagala n'atambula naffe ne tutunuulira obutamu obwo bw'atutaddemu naye nga tumanyi nti ansa yaffe eri emwani Katonda yennyini agenda kutufunamu kye twetaaga naffe tugenda kutuuka mu kukola ki mu kusanyuka naye obutamu bw'okukula buno bwankyalenjinze nnyo nti omuntu bw'akula mu mukama waffe ate abeera mu ki mukkakkamu so Pawulo afuna eriggwa erinnyonnyoddwa oba oli awo eryanyi lye yakozesanga likole ki ategeere nti mu ye si yakikola naye Katonda yennyini yakola ki ye yeekolera omulimu gwe mukama waffe yeebazibwe kubanga yatwagala nnyo nyini ddala so nga ate wano ate nenfuna amaanyi omuntu teyenyooma olw'embeera yonna Katonda asobola okukozesa kyakola ki nebubira munafu asembayo mu bunafu bwonna ne mukatamu ako kennyini kookola ki k'otuddemu akali mu kukwokya manya nti Katonda asobola okukugyamu ng'ate oli muntu waki wanjawulo kayinza oba akatamu ak'obutaasoma nga saasoma oba oli awo oba owulira nga kakwokya nga simanyi na kuwandiika naye asobola okukozesa naye era mukama nange nankozesa Katonda n'akukuza kugamba neme kuba nnyo mimiro olw'okuba sirina nnyo mikisa ng'abalala gye balina ojja kukozesa mu ngeri ye bw'olowooza nti tolina ki andi kyengamba mu lulimi lwaffe luli mukomera nti waliwo omuntu ayinza obeerawo mu bulamu nga regrets every time nekali mukama singa naye nga wanfuulanga gundi oli era nange kyenvudde ngamba nti bw'olowooza kubanga olaba maama nga bakulengera ku TV wali wali wayinza okulengera nga laga lubindi ng'onyumye nagakale singa naye nga batega buli omu ng'akwegamba anyway akatamu ako kati nno waliwo ekintu kyendabye mu kuwunzika musumba mu kuwunzika waliwo omusajja gwe batuwadde Bruce Wilson yagamba nti abakristaayo oba abantu abakaabirira Katonda kwegamba babeeko we batuuse naye ate ne balabika nti bakaaba bwe batuuka mu ngeri ey'okugezebwa okuyita mu kyokero oba okuyita mu kabiga oba mu katamu wano baba kye basaba tebakitegeera omuntu yenna asaba okusembera Katonda okumwebikkulira aba ali mu mugamba nti jangu onkoleko nsobole okufuuka ekintu ekikozesebwa mu maaso g'ekyomuwendo kati kitegeeza nti ebiseera ebisinga Bayibuli egamba nti oluusi tusaba n'ebyo tusaba nga tetubitegeera osaba bugumiikiriza oteekeddwa bw'emanga nsaba Katonda yeyongera okuneebikkulira kubanga Katonda ekintu kyakozesa kyonna kiteekeddwa kubanga kyamuwendo omuntu agenda okubeera ng'alina omugaso eri ensi okuleeta abantu eri Katonda kimugwanira okuleka Katonda akola omulimu mu nze kubanga ekindimu kirala nnyo kibi kyokka kyekitudde mu nze weewaawo tweyanza nnyo tweyanzika mu kuwunzika waliwo ebigambo ebiri mu kitabo Ministry of Healing eky'Ellen White bigamba nti he who reads the hearts of men knows their characters better than they themselves know them oyo asoma emitima gy'abantu amanye empisa zaffe okusinga ffe bwe twemanyi nezo nasanze seemanyi
ebizibu abireka bintuuke kanyamba okutegeera neetegeere. Okay. Agamba nti he sees that some have powers and sensibilities which rightly directed might be used in the advancement of his work. Atulabamu obusobozi nti singa buba buteereddwa mu kkubo eggolokofu twandibadde ate munnange tusobola okutwala mu maaso omulimu gwe. In his providence he brings these persons into different positions and varied circumstances that they may discover in their character the defects which have been concealed from their own knowledge. Katonda n'asiima omuntu n'ogwa mu mbeera ez'enjawulo enkakali ng'ate mu ekyo ojja kwetegeera nti bulijjo nina n'ekizibu ky'okuba nti nyiga mangu. Bulijjo tokikola ki tokimanyi. So he gives them opportunity to correct these defects and to fit themselves for his service. N'atuwa omukisa okuyaayanira ekisa kitukyuse tusobole okumuweereza. Awo nzisa agamba often he permits the fires of affliction to assail them that they may be purified. Ebiseera ebisinga Katonda, ebiseera ebimu Katonda akkiriza emiriro egy'okulumizibwa n'okubonyaabonyezebwa tusobole okulongoosebwa. So tusanyuke nga Patro bwe yagambye. Naye naawo nno Mukama atuwa ekisa tusanyuke kubanga si kyangu okumwenya awatali kisa kya Mukama. Omusajja n'oyimba ennyimba za Kristo ng'oli mukomera. Anyway, Mukama kyatulaze nti kisoboka mu maanyi ge. Musumba ffe tuweereyo essaala nga tuwunzika. Kale katwebaze. Mukama Katonda kitaffe ayinza byonna tweyanza nnyo tweyanzeege olwa lesoni eno gy'otuyigiriza. Lesoni etulaze Katonda waffe nti tubeera mu bisoomooza, tubeera mu butamu buno, ekitegeeza nti nno otuleseewo. Naye oyagala Katonda waffe okutugyamu nga tulongoosebwa nga zaabu ate okukola omulimu gwo. Abantu bonna abakuweereza baayita mu mbeera ezo. Abatume baayita awo. Abasajja abatume ne bannabbi baayitira ddala awo ne bafuuka ebikozesebwa byo. Tusaba naffe nno mu guno omulembe omuzibu nga tweyongedde okusemberera ensi, nga tweyongedde okubeera n'ensi n'okugibeeramu. Katonda waffe otuwe amaanyi, otunenye, otukangavvule, tufuuke abaana beera Katonda waffe tusobole okuyamba bannaffe. Tusaasire nga tuyingira mu sabbiiti eno. Tuwe omukisa. Ekisinga otuteeketeeka olw'obwakabaka obugenda okujja, tusabe nga twegaye okutamu Yesu Kristo Mukama waffe. Tweyanziza nnyo mukwano gaffe, tweyanze kubanga obadde naffe okuva gye twatandikidde lesoni wiiki eno gye tunzikiddwa. Abadde mu dduliro ku 3BN ate naawe abadde ku YouTube wonna w'oli. Tusaba ekisa kya Kristo ku sabbiiti y'entukuvu kyeyongere gy'oli.